nkoye intimidation nkoye okangibwa mbolokuba nayogedde ku Muhoozi ne mugamba ati Bobi Wine bwe bakola akalwako omuvunaanyizibwa afuna 78 ye n'afuna 7 ne gufuuka omusango. Muhoozi jangu onzite tonkanga wakubye ddamu bannoonya bagenda kukuba emiggo leero oba ekya oba Uganda ya taatawo oba ya maamawo oba taatawo yagamba nti yagisuubula oba yagamba yagikola jangu nkube wooweze jangu nkube tonkanga nzita ondye okute ndaba temiramo tekikumala gy'owuuta jangu nzite abantu bonna mikwano gyange banga Bajjo bagenda kukuba emiggo leero oba ekya omusajja yanyiiza n'akubulokinga ku Twitter simanyi munyiivu nze ndiwo okusanyusa ani yagamba oyingire mu mazina g'ekima nga togasobola bavumye kitaawe emyaka 4 yali avudde kooki oli pulezidenti kikwate criticism mama tetuyongereko kubanga oli mwana wa mukulembeze w'eggwanga oyina Amaje mpawutwa nkuba amasasi nyigamba nege nkuba emiggo kola kyonna kyoyagala Muhoozi ate mwandibadde mwegendeza nyo bantu mweggwanga temumanyi busungu bantu bwe bayina ngo temumanyi ku bantu gye baliko bagala tukabya maziga Muhoozi jangu nkube nina abaana 8 Katonda yabakuza nze sina kye neeguyamba obwana bwange obwana bulikula buli mu banyaabwe nze ndiwooze kanga wanumanizi ame nakoze Twitter nengamba in the coming election bwe kaba free and fair Bobi Wine afuna 78 ng'ofuna 7 nakuvumyeko kintiisa buli mukwano gwange naga tonkubira omusajja agenda kukuba agenda kunyiga amanege agenda jangu nzito ba Uganda yanje ko beja busuka abantu bayina mwe babeja mujisaba lete bututa mukaba tukuba bomu nevaawo Muhoozi wakyonzita zitujja kukanga go atonda zakibayo kuwangala panga kina myaka accident nayagala ddo okufana okwetta onkange olwokuba oyina emmundu oyina Amajani agamba ojja mu bintu bya president nga tabisobola kitaawo bamuvumye bitya mama oba muvumye biki bali bafudde koze nakuvumyeko setonzikiriza kwogera lwaki weefuna ojja mu bintu byotasobola ani ekwira wali mmaje twali tugambako bwega tobisobola kyoteeka mama oli mumbejja oli mulangira wa Bungereza kale jangu onzite Muhoozi bannayuganda bwapulaninga kunkuba miggo bwapulaninga simanyi kunkwata simanyi apulaninga kumpaba jangu okole kyonna kyoyagala n'ensisiiyo n'engola afudde nga bodyguard yamussa nawe wajja kubawo ekituukawo wemulowooza ensi bwagisuubula mumanyi obusungu abantu bwe bayina olwokuba mutusosola ffe Abaganda mulowooza tulaba batyanga olwokuba mulina Amaje n'emmundu kale Muhoozi nzita ndibedde okufa maama buli omu nagamba bojja bagenda kukwata bagenda kukuba twabadde mu meeting bayokutesa kuggwe nze Bajjo nze netonda ogamba nti Bobi Wine agenda funa 7 ogamusango bakuvumye Uganda etotwala ekyapa kyayo kitawa gifuza emyaka 4 katagikutanga kitakuba kuba mu katuni nga waali buyisa busavuma Bobi Wine yali afudde ki bwobanga tosobola bukulembeze buveemu omukulembeze kasaweteka mu kwagala eggwanga ne bonota Bajjo wayisa omufumbira ajja kuvaayo bonota mufumbira Nyanza aveeyo bonota Nyanzi Bobi Wine aveeyo bonota Bobi Wine yabitakisa aveeyo ekifo kyabajjamu bati bakikusomesa lwetafunayo bammenta ne bagamba tekifo kyolimu kirina kulisizimu okulembera eggwanga ogumira ebintu bingi okumira abayeekera bw'okwata Jamila omukulu tomutta tomukuba migo omusiba bulungi n'omugyamu information which type of president ayalowooza mukutulugunya abantu mungenda kuba Bajjo nkuba musajja gwe nkuba ozita tondye njagala otta omulambo gwange ogulye okute n'atokuta musaayi nakoze eki ogamba nti Bobi Wine agenda kuwangula nakuvumyeko basiba bavuma sale musale bavuma n'obulwadde era akoze akubyani n'atokuba bakitaawo ngeri gye beeyisaamu n'atokuba Bobi Wine ngeri gye yeeyisaamu n'atokuba bamugisha muntu n'atokuba babeesige ebintu byavumye beesige gosobola obbigumira kubanga baategera nti beetaba mu mazina g'enkima baali bakunoonyezaako mu majeego buli ogamba otuyagala entebe y'eggwanga suubira kulisisizimu maama wowe mbona ofuga wambulokinze ku Twitter gwe yandibadde andizoninga nagambye Bobi Wine agenda funa 78 ofune musa waningambye no according to my manifesto ngenda kukola kino na kino ntereza gwanga ne otisatisa kunzita kunkuba miggo Uganda ndi mwana wa nnyoko Muhoozi ndi mwana wa nnyoko ya omayenda kwe nnuma gwe Omanyi nonya lumba luzita sirulaba nyamba kale ate mwe bisirikale basindise okunkuba munyambe mu nkuba enfe
Bana Uganda abantu nga fe tulina kusooka kufuna obwetwaze bana basajja balina akamanyiro babaloze gwanga liri mikono lyabwe tebamanyi nti abajasi banyivu tebamanyi nti polisi nyivu tebamanyi nti civil servant banyivu tebamanyi nti abantu bawasi banyivu akato kagenda okujjako Museveni Bajjo bali kuba emigo n'afa obanze go bali tuga Museveni agenda bino byonna ebiraga kati government yagwa kakati kuba tosobola amazina gaki wawetabamu gaki ani agamba weesimbewo nze ntiisibwa nze amanege gafa dasikyazaala Muhoozi tolina kyogenda kunyiga ate nyamba bwonkuba nyamba onzite Bannayuganda abantu nga Bajjo tulina kufa mufune change bwe tunatya okufa change tejja kujja bwe bankuba emigo n'entonyanga kakwenza mwekyawe emitima obusungu bugenda bukula mulaba bodyguard yesse n'atana mukama kitegeza bwe tulaga ffenna babantu batumanyira mama namuvumyeko nakuwemuddeko Muhoozi nakuvumyeko okuwa opinion polo yange musango bali muguluminga yanga dikitata tagambwa akati criticism eyandi badandizo ninga n'atamu ku Twitter yambulokinze atasindika obusajja mbubunkube emigo bampa warning musoma tugenda ko kubalero obencha mbizimwe mundagerewe muri munkube ngawe mwagala munyigamba nakasolo mukasalako mukatwale n'ensingo mugitwale n'amaaso mungeze nakuyando maaluma da sina kyetya ku nsi kuno nina Bible study aligenda kwetta pastor Mugeme nangamba ne mujibu tibo weta kuba musange wa nzinonga chinzita sikiraba nze ndina kufa Uganda ofuna obwetwaze nina kufa Uganda okufuna emikono kufa midemiri ama musibira mubwa abantu nga fe tulina kufa nga tufa ebintu kakati Muhoozi bojja n'onkuba emigo oba n'osiba abantu bakubalamu amagezi kiba kikongera obulubu oyagala ego n'ofuga eggwanga gwalina reasoning bwetyo gwomuntu yandibadde agamba no you would have reason you blocked me atote sendika abasirikale bankube kale Muhoozi nzita Uganda Museveni jwajisubiro jagizayo Muhoozi naamini yalina abaana babona nobota abaana be tato yasoose kufuga Uganda olyoka otumanyiro mbonye mbogenda kunzita mbogenda kunkuba emigo nkuba ayima nkuba bwemata kuvumya nkuba zitujja kukangakanga nkuba andiko kanga mama tunatya zikiza tunasula mu nyumba mama gonzala Muhoozi nkuba kale bemanda kuvumya nkuba okubeka mutesa opinion poll na kwa musango mama wabale kuzala antas wana Uganda tufudente wakubaka kweza ne bakuleka kati opulani gakuba Bajjo gogo yagala gotubya n'okuba kale nkuba bana Uganda Muhoozi yagambye agenda kunkuba munaku 2 oba 3 basindisa abasirikale bankube amasimu gantisa kale anzite Muhoozi nzita onzikute n'omusayi gwange gukukuse okute meme okute Uganda kubanga Uganda tusimaka tujja mu misayi fenna n'omanyi obusungu abantu bawase balina gwe kale nzita nakoze eki nakuvumyeko okuwa opinion poll ntolagala funa kyagulaga funa nsambu ngo funa musango okitakuba kwa mukatuni ngatatanga bantu Bobi wali kubasaba bafuna ebisiya gangatatanga bantu sana musaka basaba bafuna n'obulwadde ngatatanga bantu lwatyo yigira ku bantu aba basatu kano n'oboyoga yagwanga nga leba kuliko bona bakuliko batya takuba magana kokoba zitakuba simu aima zita zita mama le tata bafa tebaliwo gwe kusomera kubirako emyaka 10 bagabe genda kwangala emyaka 10 ontisa